Mubuza Julio bichi Julio mujazi sebo mbana aba jazi kuja mwima maza babasabiki kati kwaga ngone tonde ko manyongo bine boboye bamabona mugere mugambe oyo namo bakulira lino ekibanda yaki tubatumanyira namwe bino binagwa finally alien skin avuddeyo n'akakasa eggwanga ku bodyguard we owa SFC ababadde bakyamuwagira bonna bamuvuddemu mu ngeri y'emu. Robert Kyagulanyi Ssentamu aleese Bwiino ow'omwaka gwa 2020 ng'ennaku z'omwezi 27 tobisubwa kano katandika butandisi ate nga alien skin gwe yakuba avuddeyo ali mu mbeera mbi ebintu byongedde okubanga byonooneka. Fred Lumbuye byayogera bituufu oba kawaanyi byaddala oba kwejubisaamu byonna asobodde okubanga mbikukuŋŋaanyiza. Samuel wa the Mighty Family baba ababulanga sigiri akyusizza obwanga butunuuliza alien skin dinda owulire eggwanga litandise okwetondera palaso olw'okukuba alien skin bagamba lwaki teyamukubira ddala. Nkuleetedde story muganda wange. Amateeka ga internet tuddamu gakuwa omulundi ogusembayo Mr. Update atujjukizanga ate nga n'embeera y'obulamu bwe naye tugikuleetedde mukwano gwange. Njagala kuba nga ntandikira wano nzikiriza nsooke nkubuuzeeko osiibyeyo otya wasuzeeyo otya okusinziira mu bitundu by'ensi gy'osinziira okuba ng'olaba akatambi kano gy'osinziira okuba ng'ogoberera omukutu gwaffe. Eno ye DPTV Uganda and of course mbeera Sajjime abeerawo okuba nga mbatuusako ebintu eby'enjawulo. Mbeebaza mwenna gye musinziira okuba nga mungoberera. Bannange mwebale nnyo mwebalire ddala. Munzikirize nsooke mbanjuli abatuteekamu ssente mane tutambula ne Aji Abudungabo ono mulombi wa dduwa munoonyeko muganda wange atuwali nsonga lwaki tomunoonyako si wa ddogo akozesa krani okakasa nti akumalako ebizibu ebyenjawulo. Mu ngeri y'emu tutambula ne Alihila Holdings Uganda Limited bakabaka mu kuzimba amayumba banoonyeko osobole okuba nga oba oliawo bakuzimbira ennyumba eri ku mulembe. Mu ngeri y'emu tutambula ne Kauka Derek Investments naye Kauka yakuguka mukolo obuyinja obudesigninga ennyumba mikwano gyange. Straight away njagala kubeera nga nkutwala butereevu nnyo mu mboozi ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bobi Wine alina obubaka bwatusindikidde njagala buli muntu obuwulirize bulungi. I'm telling you guys ono guy mugezi banango omusajja mugezi oyogera ku Bobi Wine osirikia noga man ono omusajja yavaawa ebintu wabikwata mpola slow but sure. Njagala owulirize obubaka buno. Bobi Wine awandiise bw'ati kino kyenkugamba kiyiseeko essaawa ekinene nnyo ziringa nnya kitundu. Agambye bw'ati agambye the world is not looking for experts. Ensi tenoonya abo bamanyi basukkiridde to fight for freedom okulwanirira eddembe ly'obuntu oba eddembe. However and whenever you are just standing up for your people okujjako gwe ky'olina okukola kyokka kwe kuyimirira ku lw'abantu. Yimirira ku lw'abantu ebisigadde byekole. N'agamba the world will join you. Ensi ejja kwegattako singa oyimirira n'abantu. Ensi ejja kwegattako ate ejja kulwanirira. N'agamba and God will be on your side. Ne Katonda ajja kubeera ku side yo. Ebigambo bya Bobi Wine kambiddemu bulungi. Agambye nti ensi tenoonya bantu bamanyi bakugu. Ensi enoonya abo basobola okulwanirira eddembe ly'abannaabwe. N'agamba newankubadde era nga kiyinza okubeera gwe yimirira ku sayidi y'abantu, yimirira ku mazima, abantu bajja kwegattako ne Mukama Katonda ajja kubeera ku sayidi yo. Bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu. We tuwogerera bino byonna ali mu Washington DC. Era mu Washington DC bagenda kubeera n'olukuŋŋaana olumanyiddwa nga NUP Diaspora Convention. Very soon mujja kubanga mululaba. Ampuliriza njagala kubeera nga nkujjawo kaawo. Bwe mba nga nkujjewoko katono ebigambo byongedde okubanga bikaawa wamu n'okutabuka. Lwaki nkugamba nti byongedde okubanga bikaawa? Ampuliriza wulira.
nga sinnaba kubanga nkutwala wala olunaku lwabadde lwajjo omukulu amanyiddwa nga Fred Kajubirumbuye yavuddeyo ne Bwiino jjukira luli yatuwa ebifaananyi bye yatuwa nga byoleka alien skin bw'atambula n'abasajja ab'amagye ampuliriza olunaku olwaleero waliwo ekishookenze bannayuganda nga Fred Lumbuye yakamala okufulumya lisiiti omukulu ono zibamusayiningirako sente okuva mu banka ya Ecobank risiiti zafulumye ebifaananyi byafulumye eggwanga ne lisiriikirira aboogera ne boogera abasirise ne basirika ababadde ku ludda lwa alien skin ne bagamba tekimala eyo si ensonga bajja ebifaananyi ebyoleka nti abeera n'abamagye ne bagamba tekimala ne baleeta receipt omusajja kuba muweera amagya ng'agamuwa ye mukulu amanyiddwa nga Franka tumwebaze ne bagamba era tekimala ampuliriza ekimaze eggobe mu kibya kye kino Nayuganda bannange basebo ne bannyabuuka mbanjulire ba Alihila Holdings Uganda Limited bano bakafulu mu kuzimba mayumba agali ku mulembe plumbing electrical installation and general construction biodigester septic tank and many more todda mu kukaaba nga ba Alihila Holdings Uganda Limited webali okukuyamba Gwabeetaaze n'ayagala okumanya ebisinga kaawo kuba ku namba z'essimu eziri awo onaabafere oyagala kuteera mazzi mu nnyumba yo oba masannyalaze kuba ku namba z'essimu eziri awo oba otusange ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Grand Imperial Hotel. Jjukira yeffe ba Alihira Holdings Uganda Limited have it all. Omukulu amanyiddwa nga Alien Skin agenze ku mukutu gwe omukutu ogwa Facebook n'awandiika ebigambo bino ampuliriza njagala owulirize bulungi Alien Skin bw'agenze ku mukutu gwe agambye nti anayenseno Katonda awa abantu ebirabo ne babizannyisa awa abantu ebirabo ne babizannyisa nkiddamu Katonda awa abantu ebirabo ne babizannyisa Alien Skin bw'agenze ku mukutu agambye bw'ati agambye nti kituufu yes nze nina ba bodyguard ago mazima nze nina ba bodyguard temulina kye muŋŋambayo mwe byonna bye mwogera mubyogere kituufu mbalina kati kye mukola mukikole Nagamba ate ndudde nabo ebigambo bino ampuliriza tebiresse kyekimu abo ababadde bakyali ku lusegere lwa Alien Skin abamu kwe kubadde omukulu amanyiddwa nga Sami wa the Mighty Family abadde ayiwawo omubiri ku nsonga za Alien Skin atya yavuddeyo n'atugamba nti ebyo byonna Lumbuye byaleese tebikola makulu yayagala kulaba ekintu eki nga Alien Skin yeyeeyogeredde tubadde tuli awo Alien n'afulumya kino kyenkugamba kisekesa mukaaga agambye I have seen people crediting like nagamba nti batambuza ebifaananyi ebya bawunsa wange Juliyo nagabina ebifaananyi bibaddeyo mwe temwewuunya nagamba katimbu mbuki tugambe mbu tetulina security nagamba nabagamba nze ntino nkuumwa top security mwe nga mulowooza mtambula n'ababbi kati amazima gali nti yes nkuumwa magye ebigambo bino we bigudde mu matu g'ababadde bakyalinamu akakunkuna yadde akawagira jo yasembye atugamba tatya denja bavuddeyo basami Alien Skin kisusse nzondaba wano siri mwetegefu kugenda na mulambo mu ntaana ampuliriza ngenda kukusembezaayo Sami akatambi ka bukaawu Sami akoze video gye saagala osubwe munnayuganda munnange njagala kubeera nga nkugjawo kaawo nsooke nkuzeeyo ow'ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu lwaki nsooka okuzayo wa Robert Kyagulanyi Ssentamu kansooke nkutwaleko ewa Alex Waiswa Mufumbiro entasiima ebula agiwa mu nsi lwaki njogedde bwe ntyo Alex Waiswa Mufumbiro yagenze mu America
akatambi ako nga bw'okalaba bwe kagenda mu maaso n'okuba nga katambula agambye bw'ati agambye Bobi Wine has taken Waiswa Alex Mufumbiro to America. Omulogo wa kwetuga okitegedde omuntu asiima bw'atyo nti baamututte naye alaze okusiima kwe Bobi Wine antutte mu America. Ekyo kyokka ampuliriza omuntu ne bwakolera akantu katya kasiime kati Waiswa musajja musiimu asiimye mukama we okumutwala nga bwe nkugambye balinayo olukuŋŋaana olwa NUP Diaspora Convention dugenda kubeera Washington DC. Mu ngeri yemu saagala kubanga nkulwisa munnayuganda munnange njagala kubanga nkuwa story nga bwe zigenda mu maaso n'okubanga zitrendinga around the social media. Njagala kutegeezaako waliwo omusajja omusirikale omusajja ono yasumbuwa nnyo retired Kano Kiza Besigye era ye musajja eyakubanga Kano Kiza Besigye abajjukira eri mu kalulu. Omusajja ono bwe tuwogerera olunaku olwaleero okusinziira ku mawulire ge tugenda maaso n'okubanga tugenda maaso n'okubanga tufuna yakwatiddwa. Mu kukwatibwako omusajja ono n'asibibwa yatwaliddwa eruzira avunaanibwa ki nti ng'ennaku z'omwezi 25 Julayi omusajja ono yakwata akaana ke bagamba nti no yakwata akaana ke bagamba nti kamyaka tekanneetuuka n'akarepinga ayitibwa alina yitwe. Yes, era bagamba nti yakarepingira okusinziira ku police record egamba nti ono yarepinga akaana mu makage Nalumunye village mu Rubaga division mu Kampala city era nga amakage yakatwalamu gagege nyini alina yitwe. Okitegedde bulungi ng'ennaku z'emwezi 25 wano Bobi Wine waaviiriddeyo n'obubaka nze bwe njagadde simanyi ku balala oba buli butya nange simanyi naye agambye bw'ati agambye nti nno Gilbert alina yitwe ow'emyaka 43 y'omu ku bantu abasumbuwa retired Kano Kiza Besigye mu biseera ebyo yali akyali wa poliisi era yakolanga superintendent of police. Ebiseera ebyo yasumbuwanga Kano Kiza Besigye ng'oyinza olowooza ayina kyamukoze. N'agamba naye watuwogerera mu kiseera kino okusinziira ku kkooti ya Buganda Road emusindise ku mmeera eruzira yeebakeyo. Okitegedde bulungi yeebakeyo. N'agamba bino byansi gwe olwaleero okola ensobi z'okola ng'olowooza tezigenda kukosa nawe bajja kukukwata. Guno omulembe gwa mwami Museveni mpaawo atali kaaba kozi yagamba atya mujja kiwulira. Okitegedde era wandiiseewo n'agamba nti they never learn. Do they? Tebayiga. Okitegedde tebaliyiga ddala bayiga. Okitegedde bulungi kyekigambo Bobi Wine kyawandiise oba ontegeera bulungi. Mu ngeri yemu nga sinnabakkuta njagala kubaako waliwo message mu comment waliwo comment eyanyumidde ono ayitibwa William K yagambye bw'ati yagambye Jimmy, why do you compare alien skin with Bobi Wine? Don't compare non-living things and living things. Thanks so much Jimmy, I really appreciate you for the updates. Yagambye bana Amukuuma yagambye nti Jimmy to compare nganga alien skin ku Bobi Wine. Don't compare non-living things. To compare nganga ekintu ekitayina bulamu. Non-living things ndowooza bye bintu ebitalina bulamu. Kitegeeza alien skin tayina bulamu. Banaye baana mmwe mukuba. Mukuba. Don't compare non-living things to living things. Bobi Wine living things oba living thing. Okitegedde alien skin none. Baana mmwe naye mwebale kubanga musiima obubaka mukwano gwange bwonna bwe mbatuusaako nange nsiima nnyo kuva ku ntobo ya mutima gwange mbeebaza nnyo era nja kukusaba yakatwegattako nga lwosoose okutusinkana wa video yaffe like mukwano gwange mu ngeri yemu genda mu maaso n'okubeera nga osubscribinga. Njagala kubanga nkutwala straight bwe mbanga nkututte nyinza okugamba mu njogera ennyangu nti alien skin yatidde era atandise okufiiringa omuliro oguli wansi ogukumibwayo.
okusinziira ku njogera gy'ayogeramu omulabira ddala nga atudde ku maggwa. Ampuliriza nga wamala okuvuluga mainstream media ng'omukutu gwe wali weeyagalirako oba emikutu gye wali weeyagalirako nti gye gikukozeze gye gikutunze gyonna ogikubye gikukyaye ogenda kusigalawa. Mbadde ndaba omusajja amanyiddwa nga Sam Bagenda, Dr. Boss azanyira mu Ebonies, agambye nti yalaba alien skin n'agamba omulenzi ono avuddeyo bw'ati amangu Mukama nga amuwadde ekisa. Ne n'awulira ebigambo byakozesa nga si birungi. N'ayagala munoonyeka amugambe nti muvubuka kola bw'oti, feemu toginoonya, leka feemu ekunoonye. Simanyi oba ekyo mukitegedde nti feemu gwe kola byokola, feemu ejje kunoonye, so gwe tonoonya feemu. Nti alien skin kituufu ensi ekupraising ekkubira emizira nerekera okubeera mawulire ng'oyogera. Okitegedde bagamba Sam Bagenda ono Dr. Bosa baamugamba nti olina okukola application, olina okusaba n'ekirala olina okukakasa nti omusasulayo kasente okkulaba. N'agamba nze aludde mu industry ndi myaka 30 ate nsasulira omwana ow'emyezi 8 obuli okudisrespecting okuli awo nti ba elders tobawadde kitiibwa. Actually alien skin teri muntu gwawadde kitiibwa starting from Katonda tuwa obulamu. Okitegeera teri muntu gwawadde kitiibwa. Nze simukomerera naye njogera amazima gali ge nabagamba nga tugenda mu kivulu kya city ya danger ne munvuma. Nakati gemba gamba omuntu yenna mu nsi teri muntu yeekola yekka. Alien skin agamba nti yeekola yekka naye abantu be bahayipinze amaanyi be bamuwadde amaanyi. Yakola ennyimba amanyi bameka abayiize esoba mu albumu 8-10 naye nga abantu babamya omukisa alyokaga nti no yeekola yekka. Kale njagala kubeerawo nga nvaawo nkutwaleko leero Bobi Wine tumuyina mungi. Ampuliriza enkya y'olunaku olwaleero ow'ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo bw'atyo n'ateeka obubaka ku mukutu gwe ogwa Twitter kw'ossa ne Facebook n'agamba nti omusajja amanyiddwa nga Abine Enoka ono nga yali former region police commander owa Masaka sub-region. Ono ye musajja eyali emabega w'okukuba Ashraf Kasirye mu kiseera kino yeegattako erya Miracle. Kasirye erinnya lya Miracle kyamagero yali essaako oluvannyuma lw'okusimatuka obuvune bwe yafuna. Jjukira Kasirye ye yali munnamawulire wa President Robert Kyagulanyi Ssentamu ow'oku Lusegere oba asookerwako. Baamukuba era nga ono ow'ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti ono omukulu amanyiddwa nga Enoka ye yamutuusa ku buvune buno ng'ennaku z'omwezi 27 Desemba 2020. Era agamba nti n'okutuuka olunaku olwaleero omusajja ono kijja mmulumiriza emyaka gyonna. Kasirye eggwanga Mukama yamuddiza obulamu era akyakola emirimu gye n'amulinnyisa n'amadaala. Ampuliriza agamba tunyigirizibwa mu ggwanga Uganda time ejja kutuuka, akadde kajja kutuuka, mu kaseera katono nnyo kajja kutuuka. Ya Robert Kyagulanyi Ssentamu Robert. Mu ngeri y'emu njagala okubaako video gyenkuwa before kutwala ewalala ddala nnyo ya Tamale Mirundi Junior. Tamale Mirundi Junior ampuliriza waliwo yaŋŋamba nti Tamale Mirundi Junior mumuleke beebamu. Yes kituufu naye tutwale ebigambo byakozesezza olunaku olwaleero kubanga bikulu bye twagala bigende wa mwami alien skin. So tubikkirize bwe nzijjako Tamale Mirundi Junior nja kusaba beerako ngenda kuwa Sami owa the Mighty Family ayina obubaka bwagamba alien skin. Tubadde tukulemeddeko blood katukutoogwe dwaki sibateera wano. Nsaba munoonye ku Aji Abudungabo musajja mulombi wa dduwa munoonyeko asobole okuba nga akutaasa edduwa wakuwa edduwa mukwano gwange. Mu ngeri y'emu njagala kutegeezaako nti Kawuka Derek Investments naye munoonyeko akola obuyinja gwayina ennyumba yo ng'oyagala ogikutereereza obulungi. Nze nkitadde kankulekere Tamale Mirundi Junior owulire ebigambo bye. Mukama abankuumire mbere bulungi. Peace. Bamemba abantu kirabika amateeka agafuga Facebook
ne TikTok bagerabira kanga baddiremu bagajjukire bulungi tolumba Kyagulanyi yadde musongamu olugalo takola nsobi tomwanukula kyayogedde olina okuba engalo olina okusiima byakola tomulumba ku Facebook tomulumba ku TikTok Kyagulanyi God sent Kyagulanyi tasobya Kyagulanyi tasongwamu lugalo Kyagulanyi ke kabiriti kaffe ke tulina Kyagulanyi taddwamu Abannayuganda okuwagira don't take their trust for granted. Eyenkwacho gy'oli ojja kuddamu amagezi akaliro wakawulidde. Eyo social media ekulimba ojja kutuuka ku ground nga tewali bantu. Eyo byoli ku TikTok byoyasamaya Samarien ojja kera ku macho tuke ku ground nga tewali bantu. Nza kubuulira mbirabyeko. Bonna abakuwagira full figure aliwa. Ali Makindye ali amayirungi. Kasadi ni kusasira aliwa bamukube omwenda ng'enseeraba. Bigayi bakuba bukube bochupa. Sigwa sose. Kakanya amalala muvubuka. Alien skin nagambye kakanya amalala. Ogudde mangu. Malala gega kusudde towayiriza na muntu alien. Gwe kenyini gwe wesudde gwe. Ebyo weyita kimenke simanya kimenke fe tulabye ku sitani. Wano waddamu oluyimba lwa Katonda ng'oluzanyiramu. Simanya nebaza sitani yasumulula. Ensi yonna neekugamba alien totegeera. Nze alien skin ebirala byonna nandikusonyiye. Naye ekyokuzanyira ku Mukama Katonda. Nali wano neekugamba ogenda kugwa. Teri muntu azanyira Katonda n'asigala waggulu. Okutta oluyimba lwa Mukama Katonda kwa oyina ebyo ebivubuka by'olya nabyo enkwacho. Nebaza sitani nakati mwebaze. Waliwo abasajja babayita ba Beatles. Bagamba they are more famous than God bagwa. Impisa zombi. Ensi zeekooye. Alien skin ekikusudde malala na mpisa zombi. Toyina njogera. Olooza mu nsi yonna gwe asinga okutegeera. Kati odidde ba promoter bavumye ba promoter ovuma baki. Ndagenda gano gye mwasayininga ne Abitex. Munsi buli woyasamaya samennyo okola ensobi. Buli woyasama okola ensobi. Teri asuula alien is the one who yesuula lwampisa ze. Abantu ze bazenga bakoowa. Kakati alina buno obubwabwe obusirusiru obujja ne buwayiriza Bob Wine. Bob Wine yamuvuma. Bob Wine tavumangako ku alien. NUP tevumangako ku alien skin. Yennyini yazza kola interview ng'aba provokinga. Ajja aba provokinga. Simanya nze mpologomanze ka. Fanko ne Forest don't provoke people. Nopo ye yatuma alien yamanyire Spice Dana ku Galaxy. Temwagira ba video. Ngali ni skin ali kumuyimbi munamo manyira. Mwefete tuli basiru. Fetwe ruuliza. Kuruna ali ni skin muchamu. Emirundi 10. Era abamulima ati ajja kuwangula olutalo luno yerimba. Amalala gakulembera ekigo. Buli wotafuna mu mwago no nze manya abantu basatu mu Uganda botasobola kugula ko lutalo. Asooka ye Ssaabasajja Kabaka. Bw'oba naalumba Kabaka jangu ng'owera kwa bajja kuvuma bajja kukyawa owokubiri ye President 7. President 7 alina obuyinza wano kyayagala kyekiba. Bw'oba naamuvuma era jangu nga weetegese asembayo ye Bob Wine. Bob Wine bw'oba tomwagala oba omwagala alina sse amaanyi wano. Beba abantu basatu bota sinikirako binnyo nti ovudde eri ogayize enkwachoyo omaze okulya amayirungi go mbojjo balumbe
jangu ng'owera mutujjeeko amalala ffe tetujja kuwagira abantu balina malala. Alien Skin talina mpisa ye ng'omuntu yagaana okwebuulirira talina njogera. Ekizibu ky'enkwaccu gyali alowooza yasinga abalala okutegeera. Era ye waaba ayogera yeetwala mbuye wa kabi nnyo. Omanyi kyekizibu ky'enjaga gye balya ekulowooza nti gwe asinga okutegeera. Teri kyamagezi Alien kye yayogedde. Bobi Wine yamuwagira wano ng'ensi eraba. Post ekyaliyo ne ku page ya Bobi Wine ng'awagira oyo omuvubuka. Mu nsi teweerabiranga abantu bakuyambye. Ebintu byonna mu nsi bikole naye teweerabiranga muntu akuyambye. Ekyamazima ddala Nuupu erina ettaffaali ddene ku mwana oyo. Temwerabiranga abantu babayambye mu nsi. These are facts. In fact, tewali na kye bayita Nuupu bannayuganda butaba na mpisa. Omuntu yenna bw'obulwa empisa ku nsi kuno n'otandika okumanyira abantu abakuyambye n'otuuka n'okubuuza sseba abantu mbo ani kyagambye kita ani yampeeza studio wali agala tukugulira ndawe Alien. Otandika okutubuuza mbu ani yandeeta ani yampaseteza studio obadde oyagala tukugulira ndaweya. Wali agala tukuleetera ndaweya ssebo Alien osooka otegere nti tukuwagira kyewali oyagala ssebo. Abantu abajja ku Freedom City okuwagira tebaali bannayuganda. Wali agala bakuleetera ndaweya. Totandika Alien kuddamu kutubuuza bintu bya kisirusiru. Alien Skin kisusse. Nzondaba wano siri mwetegefu kugenda na mulambo mu ntaana. Siri mwetegefu kuddayo naawe mu bwengula sajja naawe. Nze ndi muntu siri Alien. Kati wemba mbadde nkuwolereza gwe kennyini noweereetera obukakafu buno omenya omutima. Goge mazima omenya omutima. Era mwenna we tubadde tuwolereza Alien Skin oba tubadde tuli mu baasi nga tulina gye tulaga nze nviiramu mu maaso awo kondakita mugambe mubavaamu nzaddako. Kigaanyi Alien Skin President talinza keera ku makya n'akola post n'akulaga nti abasirikale be bamuwa okumukuuma be bamuwa okumukuuma be baviirako omwana we okulemala omutwe essaawa ya leero ayambala elementi. Mu kumutwala mu ddwaliro ne kiviirako Franco okufa n'abalala abalemala olw'abasirikale abo be babawa okubakuuma. Babakuwa babakase kuba President baba mukaka bukase. Kyokka gwe n'okola post ng'owaana abasirikale abakuuma ng'era olaga oli top olina kuumibwa magye olina kuumibwa basirikale. Alien Skin newankubadde laavu ebaawo amaanyi gampedde wokoze posti eno sirinze bujulizi bulala ebikolwa byo biraga olina kyoweesiga ekitali ffe kye tulaba. Kakati mu mbeera eyo Alien Skin nkusuubiza tugenda okukukkuba n'abasirikale bo n'embwa yeesigama ennyama. Tugenda okukusabula. Omanyi mbadde njagala nga saagala gendera mu bigambo gundi agambye gundi ayogedde kino nga njagala bukakafu. Nze ndi musajja atambulira ku mazima. Alien Skin
tiimu Kimenke twagala ssente ye ngombo yaffe naye n'amagezi n'ensi yaffe tubyetaaga. Era wano we mbaleetedde akayimba kano mwenna we tubadde tuwagira alien skin nti woololo alien skin kale weeraba nze ngeze kankulekere bannange abagira bakuwolereza obawe ne ku ssente kuba kiraga wazifunye ng'abakyalina ku magumba baleme kubeera nga nze abadde yeewaddeyo nkuwolereze mu bulwadde. Omenye omutima alien skin teyandibadde gwe ebintu ebimufuna kuwandiikira funa kuwabula. Muganda wange tolinza gamba bannayuganda nti goli top okuumibwa magye nga bo be bakuwanika. Kimenye omutima tuba tetugenda tambula naawe goge mazima. Alien skin ne wobaani Bobi Wine osobola okumuvoola bangi abamuvodde wano balina following ne tosobola kuvoola bannayuganda tuuka ku ekyo. Tosobola muganda wange n'osigala ng'oyinaayina. Bobi Wine si bwe buzibu naye bannayuganda bovoola abaakuteekayo abayimiridde naawe tosobola kubayimirirako kubalaga nti gwe kati wootuuse olina kuumibwa majaani agakuwa era ku nsonga ki lwaki okuumibwa amagye? Bannaye we mubanga mwalabye ensonga zino nze ne sitaziraba njagala kubajjukiza ndi mulwadde. Mundaba ndi mu ddwaliro. Mulaba omulwadde lino ddwaliro. Owulidde kati wembanze naakazitegeera kati tonnenya ndi mulwadde bannaye mwena mubeerewo nga mukimanyi bafaani bange ndi mulwadde era wano naakamalawo emyezi egiwera 2 ndi mulwadde wamasi kyekyo Paulo Musisi ndi mulwadde ne wobuuza buli wano muntu buli akimanyi ne Masaba Midi abantu abasinga bakimanyi ndi mulwadde kati sisobola kulaba we wamu naawe olaba kitegeezo nina okusooka okulaba oba gwe okunsooka kuba nze ndi mulwadde nzuukukaleeti nina omira eddagala limpisa bubi kati bwoba wabirabye nze ne sitabiraba mangu ndi mulwadde naawe osobola omanya omuntu nti mulwadde ndinamu uniform olaba y'abalwadde Amadi Hospital nina n'amakerenda wano ndi mulwadde amazima ga Katonda nze ndi mulwadde nze ne Segirinya tuli balwadde. Segirinya ali Germany nze ndi Kata ndi mulwadde amazima ga Katonda okufiira wano ndi mulwadde